So don't stop feed me your love. But to the Kumutima, don't give a damn. I can't get enough. But to the Kumutima, don't give a damn. Feed me your love. And oza. Echo chimala muri. Eyo ye jewasokerako. Yo original je twawaje je owenam je awandika nga mukubide track. Kakati eno then je twa voicing eno. Ewa bebe. Atujitutte ewa bebe. Nenvayo ne logo. Egenda kuba mu wansi naye yeno. Egenda ba mu wansi kubanga demo. It's a demo project. It's Bobo Big Beats. No, zale logo yange mujulira bakama bange. It's Bobix Beat. It's Bobo Big Beats. Dame mabega tulire. It's Bobo Big Beats. Ne right I me oina. Kati kuya Bebecool. Ya Bebecool first version yebaso teka. First version. Okay, you know first version yebaso teka yo abasajja ba Bebecool simanyo bani abitaddeyo naye nga bayagadde okwoza mu ngoma yange je nakuba nga bayagadde ojozaamu. Kati eno yeno je bayagadde okwozamu ndoza bambuze buze ndoza bategedde ne bagamba ha ono tulina mulwanyisa tutya tubiddemu tukube ebyaffe. I swear I will follow you. Girl, I'm not ready to stop. You're not ready, baby, got to be signed on you. Kakati kweyo project sorry yakitinze kubanga bayagadde okoppa kyennakuba ne bakuba version yawe gyowulidde eringe ya reggae nengamba sina kyengenda kwogera kubanga banjozezza bwozo omutwe tebalina kye bagukoze kye bagujjeko nengamba kambaleke kasitaba banjozezza bwoza naye ekyamaze enviri ku mutwe eyo bye bamaze okwoza ne bagisangulayo nga bawulira babyonoonye nnyo oluyimba kati ne bate eno version yennyini gye nakuba original eno yennyini gye nakuba original gye bayita don't stop ngeno gye nasosobba kubira original yaro. Katika nayenga I swear I will follow you. Girl, I'm not ready. I swear I will follow you. Girl, I'm not ready. Ndozo chiwulira nti ekintu kyekimu. I swear I will follow you. Saabasajja we bati we bankoze ne baddira waka wange ne bamukozesanga bwali kuba project nani nagibatwalira ne tu voicing leyo anti ngawe nabagambye omunene ta voicing mu studio zaffe teziri professional. So senga bebe takusasula oba ne natakyusa nze ekikulu kyenjagala kimu bebe omukulu bebe ne Roni mwekwate Roni ne producer ne mukwano goyo producer mwekwate mwejje mu luyimba lwange mu art wange because guno mulimu gwange kino kyekyange nzonda bandi wano ndi hasela sirina kyendi I am nobody ne mwembeera njiya mu mutwe gwange ne ngamba bajja kunsindikira final project naye nga bampaddeko demo kati we bamasteringa ati we bamala masteringa nze nakanyanga buuza Roni hey how are you bro communicating mbuuza kale tukwatagane tubeere ne connection naye nga ndaba tamuka bulungi nze nga simanyi kakati ne mubuuza oluyimba luli lukyana ngamba oluyimba gye lulirwa kuba nga womanyi rasta amuyita rasta nga womanyi rasta ebintu tabibeerabeerako nnyo naye oluyimba gye luli balutwala do masteringa kati ekyamaze enviri ku mutwe kwekuta oluyimba nga sirimu ne bato oluyimba nga logo yange tebangamu naye nga bakozeseza ati wange. Okitegeera otya nti nno lwerulwo oba wakayowo? Wenchitegeera nti wakawe wange basose ne bata first version yaabwe
nga bayozeza mu waka wange ne bakuba ebyabwe kati we bamaze okukola oyo waka waabwe nga bakoze ebyabwe ne babiteekayo for one day era n'ogenda n'okebera abaana ababijje ku bya Bebecool ne babipostinga bakoze for one day n'agideletingayo yabadde awo kubanga nze nakuba dansal kati we bayagadde okunkoppa simanyi oba byabalemeredde ne bakubanga engoma eringawo ya reggae kati ndowooza omukulu yakiwulidde nga tekimunyumidde n'amugamba ndowooza n'abagamba tuzeeyo traka y'omwana nga we byali kati okujja reacting kubanga esooka nabadde sikoze reaction esooka kweyo traka yabwe kubanga yabadde yaabwe saabibaddeko naye okujja nzije mawulire kwe kukozesa waka wange era project njirina wano ngenda giba samplingamu kwe kukozesa waka wange buli kimu kye nakuba ne bakikozesa naye Ronnie ne yeteekamu ne producer we simumanyi bulungi linyo bamuyita Vadi kuba namumanyidde mu luyimba lwange ne beeteekamu nga nze tebampadde yadde meshoni yadde teoyina womanyira nti nonze yalukubye era basigala bagamba nti bali abasajja be bakoze oluyimba naye we nagezaako okwogera nabo babadde bambuzaabuza so nensigala mu bbanga. Okay, mwali mwakkaanya ki nga ogenda obba wa project zino? Kye twali twakkaanya yaŋŋamba jangu ne producer kubanga writer yabagamba producer nzija naye Kituufu ne muyina n'omusasula wakawe otwatuuka eri ne tumala voicinga bulungi n'angamba okay ngenda kuteerako akasenteko ne ngamba okay it's cool naye Ronnie n'ateekako principal n'angamba muze Rasta kuba muyita Rasta toyina mubanja nnyo mubeerako ebyo ne ngamba kale omusajja kamukuumira respect kubanga abasajja bamanyi banene mu industry yaffe eno ne ngamba kamukuumira respect sijja beera nga mugamba mbuno sente zange naye twali twatesa nti ayina okumpa sente ze twalagaana ze sitagenda kwogera nga ayina nolekamu logo yange. Ronnie naye yali ayagala okwessa mu luyimba naye nga yagamba nti ajjayo kweteeka wasemba oba n'obuteeteekamu. Rasta tumanyi nti nno omuntu mukulu era n'ensonga z'amateeka azimanyi bulungi. Tayisobola kukola kintu nga tawandiise. Temwawandiikawo bandagaano yonna? Tetwawandiika ndagaano yonna naye kyemmanyi bawandiika na ndagaano na writer nga ye bamusasula ye endagaano teriiwo gye twakola tetwawandiika ndagaano naye nze we nalabye nga sina wengiriya kuba nasose nenjagala njogere nabo mu buntu ne bambuzaabuza ne ngamba kakati nina kulaga waka wangu omutuufu bye nakola. Ronnie nga yakubuzaabuza? Ronnie nambuzaabuza n'omukulu Bebecool nambuzaabuza. Bebecool bayogedde naye yagambye atya? Namusindikidde mu ngeri ey'ekitibwa ne mugamba mukama wange nti onansonyi okuyinboxinga kubanga omusajja yatugamba temuyinboxinga nnyo Rasta. Mukama wange onansonyi okuyinboxinga naye abasajja bo nga kye bakoze si kirungi nenkuba traka waka wange yennyini naye ne beeteekamu nze ne banzija mutosobola namanya nti no nina kye nakola mulo oluyimba. So nangamba sabitegedde aina text house yanzizeemu bwe namuzeemu nangamba nengenda bihandolinga ne mubuuza ogenda bihandolinga otya ng'oluyimba olwedde lwatambudde ne mugamba solution eryemu mujjeeyo oluyimba nga mwasimuddeyo first version muteekemu logo yange mutereze ebyo bintu muteekemu logo yange kubanga nze yabikuba bali baveemu nze nsigale mu luyimba oba Ronnie naye ayagala okubeera mwabeere wasemba kubanga traka yange awo yankubiridde essimu lwakuba ekyennaku essimu yange tekola kite recording nambulirawo ebintu nti nno kakati nze naluzinga $7 projects 2 twalisooka ne recording esooka kale nga biri awo sibitegeera kati gwe $7 nga zikwatirako nze nabitegedde nze just yabadde ngamba bugambi nange nga sibitegedde nti yaluzi nze nga tebinawe binkwatirako nze ekikulu ne mugamba nti yes wangamba bamanstaringira London wakawo naye babadde bamusindika logo yange yaviiramu mu bbanga ng'eri mutambula nga mugisindise ku email neviiramu mu bbanga ne musigalamu Ronnie ne gundi kubanga ne demo gye naleeta wano mwali temuli yadde producer n'omuŋŋanza alimu kati simanyi ngeri logo yange we yavuddemu ate zaabali ne ziyingiramu. Okay, obudde buno kiki weetaaga Bebe akolere? Kye neetaaga omukulu Bebe ne Ronnie ba producer baabo kye baba bankolera kyenjagala bakwate oluyimba olwo bajjemu logo zaabwe babo ba producer bennyini kubanga n'omuyimbi akimanyiko tosobola tawaaka nga totegedde nti no awulikisa atya
bakwate bajje mu logo zaabwe bateeke mu logo yange Bobix Beats nga logo yange bweri gye baba bateekamu so si Ron ne Vad kubanga sibitegeera teri kye bakola mu luyimba. Lwaki olowooza abayimbi abakulu babba nnyo ennaku zino music w'abaana ne projects z'abaana? Kyendowooza nti abo abayimbi bayinamu guneno omuze nti noba kanene akana kyemmanyi kati ngenda kyogerera kuba producer nti bawulira creation gye waleese nga yanjawulo nnyo ku kintu ekiriwo nga ekintu kyanjawulo idea mpya ndowooza ne bafuna fiya munda ne bagamba ono we tumuwa paasi n'agenda buzibu bwerere naye nga si bwe kiba kyetuli twagala kukwatagana music waffe abeere ng'agenda mu maaso naye obuzibu batukuba ekikono olw'okuba tetulina bwogerero. Okay, bukakafu ki obulaga nti nno project eno yiyo era gwe yasooka ogikola? Obukakafu bwe nnina ngenda sooka mbakubire project yennyini gye twakola ne writer yennyini original project muwulire eyo eŋŋoma